Lwasa ofa kinensi ku myaka gy'olina. Ayagala mukyala waka akoyo bu. Lwasa asobola bakyala oba asobola omukazi. Kunkula ye Katonda yamuwa akabalabeke. Bana embalabe yofa nayo. Embalabe yo ogenda gitunuza mu mukazi ki. Ofa kinensi. Bakutuma kikyagala ogenda nakyo. Lwasa va mu bubaddi Lwasa ojja kola akabaddi lumofe. Lwasa webika. Weteke mu kesi tukusondere sente. Kano kafukira wakabaddi tiwalabye ebintu by'emikolo. Tole Lwasa nga yambadde. Bintu ki? Tole best man. Bintu ki? Ebyo okumukolo yadde. Mukwano kendeza amalo. Walabeeko omukolo gwe batwalako engano. Zikola chapati. Yaraga na wasa musoga. Atose kaki. Waye ko mukolo kugenda ke ngano. Bidi ebintu babijje mu dduuka ne babitereza wali era ne babiteka kwa endogoza bwe gamba. Lwasa ateka kuba ina gwe gwawunzika. Bwaba tabanjibwa aina gwe yakubye nga muwunzikira mu style. Mu mbeera ya badiribada. Lwasa chaliwa nga toyagala mulimbire. Waliwadde omunakuwalirako bunaku. Lwaki munakuwalirako bakasemu kake kugambye oli ali kumbadi. Era gwe yawunzise yamumaze dda bwe kuba kugwa yawedde. Kusasa agenda kera ku makyatulike bwe tubu nga biberenge. Lwansonga nti Kusasira ayina pain. Ayina obulumi bwayitamu mwenna bwe mutamanyi. Mwenna mumanyi Kasali ni Kusasa ali ayimba ku mikolo. Kusasa ali ayimba show esuka mu 5 wa mu 3 a week. Mumbuye show zorabeko Kusasira. Mbulira kazibere mbaga kwalabe Kusasira nga ayimba. Abantu bamukyawa. Mama Kabina. Lwa Museveni. Ebizigo byafa. Lwa Museveni. Tokyayina wokola business, nzama nkola business awo tobala swa kungulako. Akyazika. Lwa Museveni. Takyasana kuzika abantu wadde ogenda kumufulwa Museveni. Nenga ababaka ba parliament batudde ba NRM. Government ya Museveni tudde temufuddeeko temuyambye. Wadde mubakinga. Omanyi Kusasa ina pain ki? Oba yenkanawa. Kusasa ina abantu ameka ku mugongo. How many people abali ku Kasabini? Basobola okulagira nakyusa just timing. Gwoseka. Ne Kusasa manya kabere bebe kutasobola kuba lugogo nga graft we yagikubye. Tasobola. Big size. Tasobola. Aina damages. Gozo tasobola kulaba gwe. Wabula mubali akirini Museveni abawasende atuwa mmeka. Naffe twali ku front line. Museveni atuwa bife bisava. Oba tuwenga kusene tuganti omwezi ofuna milioni 5 basatu. Lwate tufirwako. Ngobusala. Hey! Olw'okubeera ku front line twali ku front line twawayo bulamu kubanga tokyalina mu ngosa kwekwe. Twafuka balema. Bana basajja batwala afya bawayo bulamu. Batusaddaka. NRM yatusaddaka. Tocha nawo batunda mpafu. Oli bakola nti oli wa Museveni tasobola zigula. Nawo tambuza binyebwa. Batuwanda amalusu ne woyita ku paaka abunda mpo. Bye byatuseko Museveni po. Mutuseko Museveni bikolimo batuyita bikolimo. N'abaana abantu batandise okutya. Mukwana yo sinjiri. Bana NRM batandise. Toyagala kuwulira mazima kyenjogera nkitegeza kuba kiri kunze. Nze manyi kyempitamu. Njogera ku bantu nga ffe abayina amanya gaffe. Kati nganze ne Kusasira bebe kulu. Twayina backup zaffe twali tukola emirimu gyaffe. Twayina amaanyi gaffe. Nga manyiddwa ensi yonna. Sikyasaba kutimba concert wadde kaliyo kisimu yimba. Nali nfuna sente mekolowooza. Tukooye okujogebanga n'okumanyirwa. Ate mulekere okuboola nga abantu mu tribes. Ekintu kikyuse nnyo. Mukendeze okumanyira abantu. Full figure tuveeyo. Akanyoomonyomo mbaddemu akanyoomonyomo Bobi Wine batuza amalusu. Mukendeze okunyomanyoma abantu. Akanyoomonyomo. Akanyoomonyomo. Nsonga ya full figure. Kyagwanya n'abafuukira bwatyo. Kyagwanya bafuukira kayinja mu ngatto naye mugenda kutuwulira. Bigambo bya full figure. Ebyo byange nganze omuntu nze manyi kyempitamu ne kyendi. Sagala nkootinge bubi. Bible egamba nti amazima gali bafuula abeddembe gano ge mazima. Museveni ababaka bo tebakugasa. Tebakwata masimu. Tebamanyi muntu wa wansi. Tebayamba bantu. Tebagasiza bantu. Tebagasa ggwanga. Museveni ekikukyayisizza be bantu boolina ma office. Njagala okutegeeza gavumenti egaba ebirimu emeka. Singa Museveni abantu bano bali bamwagala. Museveni singa akyanoonya akalulu. Kati kankwe dati sentono nnyo zigatte. NRM ebeera n'abakiise ku byalo. Buli kyalo kubeerako ababaka 100. Be bantu ameka. Museveni alina ababaka mu parliament. Bali bameka. Si abasinza ba NRM. Museveni alina ababaka ku division simanyi ludda ku Gombola simanyi biki. Alina ba RDCs bameka. Kati kwata dati sentono nnyo abo tebalina baana n'abakazi. Bobo oyagala bululu bwa Museveni kikwetakisa okugenda mu campaign. Lwaki akyagenda mu campaign abantu banyivu.
ate nga abalya ssente ze batamugasa fa banaku babawejjera bamwagala ffe tutaganyuddwamu nze tosobola kuŋŋaana kwogera mazima kubanga voice of speech kyekyokuwanisa kyenanza sina mundu sina kiki sina maanyi gasingaawo nina kukozesa voice of speech okulaba nga ntuusa eddoboozi lyange erigwe kikwatako bantu mmwe mukendeze emitima emibi. Programu eno ekutusibwako aba CP Coffee Academy abasangibwa mu UAE, Dubai ne Abu Dhabi nga bano bakugu mu coffee basomesa barista training, roasting ne brewing ku mutendera gwa certificate ate bakuyambako okufuna omulimu ng'omaze okusoma. E Dubai basangibwa ku Al Ansal Building opposite Safiu Tower. Mu Abu Dhabi basangibwa ku Electra Street Cop Building next to ADCB Bank. Abeetaze osobola bakubira ku namba z'essimu eziri wansi awo kosa ne website yaabwe. E Uganda tebalinayo office okuleka Dubai ne Abu Dhabi gwabeetaaga. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi. Gula amasooka amalungi, bed cover, duvet, mosquito nets, towel ne kalonda yenna agwa mu kkoero. Basangibwa ku Mukwana Arcade ne namba y'essimu weeri wansi awo. Kisitu Electronics batunda solar panels sizes zonna ku bbeeyi yonna, amasimu agatayitamu mazzi, flat screens eziriko ne kalonda w'amasannyalaze yenna ow'enjawulo. Ojja funa ekirabo gwe anaabeeyuna ku Hanifa Towers ne ku namba y'essimu nga w'ogiraba obakubireko oba waweereze WhatsApp. Arapex Tire Adhesive and Grout eri ayagala okusiba tayo ze zinywere mu ddiiro, ku lubalaza, mu kisenge oba mu kinaabiro, oli wa ddwaliro, oli wa arcade oba ekifo kyonna kyoyagalamu obugumu obw'enjawulo olw'ekirungo ekiteekebwamu. Amwetaaze genda mu hardware ekuliraanye Siding Tile Center ku Salama Road kosa n'ennamba z'essimu nga w'oziraba wansi awo ku screen yo. Bakubireko tojja kujjusa. Mariam Massa mukyala muyimbi, mukyala muzadde, ayambye abantu bangi, alina music mulungi ate nga abuulirira. Subscribinga ku YouTube channel ye Mariam for Children olikinge page ye eya Facebook ku Mariam Music. Nze lujja omulungi atulaba tuli ne full figure ngera tusinzira n'okusula motors wetu kwatira ensonga ne tuzimenyaamenya ne tuzitematema Uganda okwetola ensi yonna nobeera nga ate omanya biki ebitambula mu nsi yo. Tutunuulira sectors ez'enjawulo naye ku mulundi gwe tugenda yitako ku saidi y'amasanyu awo tulabe then ne full figure tubuulire embeera mwali eriyo oluusi w'omusanga waliwo ebimunyiizizza ate oluusi n'omusanga waliwo ebimusanyusa. Simanyi leero nkusanze mu muddu ki naye sooka obuze ku bannayuganda tusumulule. Mbabuzizzaako abatulaba kyokka bitone. Tuli kusula motors tutunde motoka empya n'enkadde ate kusula motors tugule motoka empya n'enkadde. Sula motors esangibwa kiwe ku Salama Road bangakirira mu junction ya Salama Road awo waliwo amafuta agata African Oil oba osobola okuyita ku 0701879187 direct obera mu office ya Sula Motors. Oyina motoka gy'otunda oyagala mu motoka oba oyagala kugula oba oyagala kola bata osobola okutuukawo n'okeberamu n'olaba va ku bigero obudde bwa nkuba abaana basoma bala bagenda kukola bibuuzo tokkiriza mwana mmuteeka mu motoka kumunyiga mubiri kumukaluubiriza jangu kusula Motors ofune we motoka yonna osobola okutambuza obulamu. Sula Motors tutukabe motoka ku kibanja mpola kubanga we tukolera waffe tetupangisaawo wano wasula Motors wennyini tapangisaawo. Ensonga nze kinnangisa abantu nga Sula Moto Bugwe eriyo estate ekinnangisa nti nanga abantu b'ennesiga nga manyi ekinyusi kyawe kiri kyennanga we kiri. Sula Motors wano tepangisaawo ne motoka wezirize nanga era ne wogulamu motoka n'ogamba nti ate kanzireyo enkya bampeemu endala kangende ate nkyuseemu kangende nkole bata ojja basangawo January to December kubanga wano waabwe. Sula Motors zita ku 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors. Bugwe eriyo estate bagula ettaka ate batunda ettaka basobola okugulako ettaka ate basobola okuguza ettaka. Batunda n'amayumba osobola okugamba nti mu nzimba ennyumba yange bweti ne bweti oyinza okuyita ku 0705 267 Bugwe eriyo estate bakuzimbira ennyumba ey'ekyoto kyo. Bugwe eriyo estate bakuguza ettaka etaliiko nkaayana ng'ate besimbu nti oba kuguza ettaka kibakakatako okulikuma n'oba oli weeri wa ggwanga oba oddisako ebintu ebirikulaakulanya oba oddisako ebintu ebikuwaayo kasente
tibugo edio estate bwegwetaka nogamba nti ndieno basi tufunire abalundirawo enkoko bateko ekyuma katufunire abatekawo ka parking aboleza imotoka funengayo nga lina value yayo ate nga bali kuuma so osobola okuyita ku 0705 03 0705035267 Bugwe Dio Estate. Oli mu mbeera ki okusokera ddala? Asili mu mbeera nnungi. Kikyaki? Nga omanye ensibo gye tuvuga bwe tutambuza nti oluusi ebiseera ebisinga tuba n'ebintu ebisoomooza obulamu bwaffe. Nina ebinsoomooza ebitonotono nga omanyi nti obulamu bwe tuyitamu tuvaayo ne twogera ku bintu. Abantu bangi nali mpulira abantu nga bagamba nti poliisi teri muntu afunayo bwenkanya. Naye bw'oba tonnaba kufuna kizibu tomanya. Naye bw'ofuna ekizibu bw'omanya nti poliisi bakwatidde mwana kituufu amazima gaabula. Nina abantu bangi abazze bafuna okusoomoozebwa nga babbibwa ettaka naye nga ngezaako okubalwanirira nga bwe ndi muwabuzi wa pulezidenti naye ng'olaba nti ate poliisi ekyesigamyemu ekyeziziseemu naddala kati bw'osanga mu poliisi n'osangamu omuntu nga Natukunda simanyani nabadde ku poliisi ye Namayumba nga mulimu omuwala ye OC nga bamuyita Natukunda ng'omulaba yeekobana n'ababbi asayininga n'ababbi ate bamala okubba abavubuka abantu babaguze ettaka ng'ate abagamba nti be babbye be basiba bakubba ne bakuteekamu fiya n'obeera nga tukyasobola kudda ku poliisi birina Mayumba mu Kakiri Wakiso district efuuse problem efuuse katiro kyova olaba buli kaseera bakyusa ba DPC ba Kakiri ab'Entebbe budde abakyusa lwa ttaka bubbi bwa ttaka nti abapoliisi bennyini beekobaana nabaki n'abafere kati obuzibu bwe tulina nti abafere bano abali mu Kabaka Ganda simanyi mutula ku mmese bonna badda mu ttaka ne churches kati bajja ne bafuna ettaka ne bafuna details z'ettaka ne bagana ne mulandizi ne bafuna details bwe bazifuna basobola okujja kuggwa omutuufu ng'abazze oggula ne bagala tulage ku kyapa tugende tumanye nti oba kituufu nga kikuba ekifaananyi bwe bagenda ne bakola saaki ne bamanya nti kituufu ng'abo bafunamu ekyabwe ekyokunnasa balina n'abakazi bakolagana nabo twabazudde era bali kunnasa be bakola ebyapa kati nga bo batandika okuzannya emizannyo ku ttaka lyerimu nga balizannyirako naye nga bakulaga bakuwa details z'ettaka ogenda mulandizi kyekituufu kyekyo ettaka lisoma amanya gegamu kati problem weeri abantu abasinga bagula ettaka ne balitereka nga tagenda dikolerako naye bw'ogwa ettaka twala tractor twala genda osibeko kwaki nasanze abawala nga babadde batwala sengenge nga babagyeko 505 ne basanze Kakiri nga bababbye ate nga baagala bocha kati ne bagenda ku poliisi ate ogenda ku poliisi ne bagamba ate mubakwate bagamba gwe babbye ate gwe bagamba bakwate nofuna fiya nobeera nga tukyasobola kuyambibwa ennaku zino olinnya ku ground ekitegeeza ensonga z'abantu badde ku ground olw'ensonga nti bintu bingi ebijja bitusoomooza abantu bangi abanyiivu era kino ngenda kigamba abantu mwena bonna ababaka bali mu bifo abakulu akanyomonyoomo okunyooma abantu akanyomonyoomo mwanyomanyoma Bobi Wine wano n'abamiza amalusu mwanyomanyoma Bobi Wine n'abatuza amalusu 2020 is it byalinga byakusaaga ne munyoomera Bobi Wine eggwanga gye lyakoma singa tegaali maanyi nga ffe full figure lyali liwambiddwa Bobi Wine yajja ne mumunyooma n'abatuza amalusu agammwe bano abantu omanyi lwaki nkyogera osobola okubira prime minister nga Nabbanja twalyanga akawunga nga tusabwamu oli ku nyumba tuleka kumiro tugende wano tugende Kagadi nyumba ku nyumba naye omukubira essimu natakukwata nama n'omwezi ng'ogikuba nga tagikwata tayagala kumanya essaawa zo tebaagala kumanya naye balina time njagala okutegeeza katutambudde emyaka eki kigenze ate kinagendera kitya kigenze tebazze mu abantu banyiivu n'abakwate bafiibwako njagala okutegeeza muganda wange waliwo ba foot soldiers background soldiers abo abantu abanoonya akalulu nju ku nju nga mmwe muli eyo mu masuuti gammwe nga muli eyo mu mataayi gammwe mwali mukedde kumanya ne mubayita seninde wayita n'abakunzi wali okeddeko n'oyita abantu abanoonyeza Museveni akalulu mu Kampala muno that is fact yali atuyiseeko nayogerako naffe balonda sekutale jeno mupeyo omusajja simanyi yani wa luzungu lungi tagana kumanya agajja bugezi wali oyise ku bantu n'obuuza nti bantu mmwe kusomoza kiko muyitamu kakkana nakugamba tamanyi kati gwe tomanyi ne kanjogere ate okutegera siteeka nti bintu ategera si kwa buwaze
Sekutaje na Lumumba wayatula mu kifo ekyo. Lumumba yayitanga buli muntu ng'amuwuliriza. Buli muntu ng'amuwa time n'amuwuliza. Bayina obuzibu buli muntu gwe balowooza agenda basaba. Balowooza ayagala ssente zaabwe. Bayina ekintu kimu bawulira nti akegogonya kakuddamu nga badduka nga beekubira eyo. Soroti kakuddamu nga badduka bonna kubanga waliwo budget efuluma. Soroti kakuddamu bonna kuba waliwo budget efuluma. Aliwo kakuddamu nga badduka. Mwali mutuddeko ne mmanya abantu abanyiivu mmwe. Mmwe seninde nabalabye mmwe nalabye n'omusajja ow'amatama yaani ono otafiire nga mulonkinga mu 2020. Mwe basajja mmwe basajja mmwe akanyomonyoma akabanyomesa Bobi Wine gye yabakomya mwalabayo. Wano mu Uganda. Listen my brother. Listen to me. Chichi Fulfiga. Bana abasajja banyoma ate basosoze. Bano mbagamba balonkinga mu 7. Mulonkinga mu 7 nga mind mugenda kuyimirira naye. Tetubagana kulonkinga mu 2026. No problem. No, tugenda kubeera ku side y'abantu. Tesigenda kubeera ready. Because okusomoza kwefunye n'ebizibu byenfunye. Nze muganda ngereka nkubula ekigambo kimu. Nze nkuza sina nkovu. Kati nine nkovu eno ya mu 7. Bansala president mu 7. Nine nkovu wano bansala president mu 7 kumwagala nga bagamba mwe mutusibyeko mu 7 mmwe. Nine nkovu wano. Nine wano nkovu bansala abayaye bajja ne bansala. Ne muzayi ne mugamba basajja bansaze. Dwa kugamba nti mu 7 mwagala nensigala ku kigambo nga baye bangamba go tusibyeko mu 7. Mutusibyeko musajja mwe mwogera. Bino byogeza mazima zizi nenkovu nze sibalako nga nkovu. Kuzo sina nkovu. Ffe twatuuka ko ekiseera nga tuli ku front line nga ntwali muntu aswa kwamba alugoye lwa kyenvu. Nga twaisi waba muntu akwogera kigambo 7 nga n'ababaka bennyini bamwogera mukama nga beekweka. Nga n'abantu ba minister tebasobola. Kyenjogererako. Twatuuka ko ekiseera nga atekagereza omwana wa vice chairman Kigongo. Nambi yali kuba posta nga ya red yesoko kwekuba anti olw'okuba twavaayo ne tubagamba fiya bwenejja mu bantu nga mwe muli mu buyinza. Yes, bamala kulaba nze nagera otimba ekipande kyange nga abantu bona era 95% bagana okwekuba ekipande kiriko bo ne mu 7 bamwegana abantu be tebekuba posta nga baliko ne muzeeyi amatayi ga yero kyagalaba bagambala galagawa kati bagambala mu mmere buli mukolo gusoka basoka ku front line be babeera ku pages bagambala mu mmere bagambalako kwegamba benjagala okulaga njogeza mazima sogeza bulimba fe twatuka ekiseera nga boyogera nga abantu bonna banene mu government baddusa bakazi babwe n'abaana baabwe fe bintu effe byaggwawo nze baayo kyedduuka lyange kyogamba mu TV yamwe teyaliraga temwaliraba emmotoka zange tebaazikubanga mulaba tutwale ku mufu wayiga kwa motoka yange yaliko ebipande bya mu 7 yokka tebagikubanga mulaba kyogamba mwe temwate mulaba mu 7 yalagira bampe motoka agamba jeni bale kyampe motoka nakatajimpanga kitegeeza nti muzeeyi bwalagira abatalagidde eiza ye muyaye oba bano balagira be bayaye awaliwo something long eiza muzeeyi akunyiga kodi nalonowooza nti bakuwadde nga bakuwadde empewo kubanga mu 7 yalagira atya bamwita ani Fountain of the honor alagira atya de batakuwa kintu ngakyo kijjeko omanya abantu ameka betwayirawo mubiri abayine emmotoka otuka maka g'omuntu nga ayine emmotoka 2 ana zirya otazivuga kireza kuliko nerete mmere mu katale nga waliwo nejaludde okuvuga yegoma negombe naye natagivuga tasobola gamba nti kankuwa kamotoka ne muzeeyi ayina abaana bwe bali kyokka abaana be tebala mulimu gwe twakola omwana wa muzeeyi okulagira emmotoka eve mu bonde gyewuwo kimwetagisa ki Nzo kuba ekya president okifunyemu naye kya muhozo okifunyemu linda ko onnakifuna muki ne sente ze baleeta banisha asimanyi baani be bakola era abantu baabwe bambwenu nenki era be bagabanga sente bazo basaluvado abatayamba na lugoye lwa yero atasobola kwogera kigambo mu 7 nze sina tebampa fena okuyimba batuma platform sayimba ko wadde webale nyunga nanteka musene zange ndokole tebatuwa so ewe naste byandibadde bikulu naye njagala bana abantu balonkinga omuntu ono nga bategedde nti nno abantu njagala okutegeeza muganda wange nina akalulu kamu ne nabbanja alina kamu naye nina million people z'abantu ezindi ku mugongo. I have many people, million and millions people zindi ku mugongo.
abaka kusereze bafuna uli ne wandiga kanjeke emitwalo 2 jidde mu bana abatuyirawo omubiri bana abantu oba buli mubaka nagamba katika emitwalo 5 kagende ku ground kubanga bannange katakalu mu bufunze kampeni zino kubanga zitandise ani agendo zibakolera mwe muli mukulonkinga Museveni kwa mwagala budget ngatumaliza Museveni mujja kumulya akanyommonyomo mujja kumulya sigenda kweta mu bintu byonna ngenda kubera ku side y'abantu kubanga nabano benyini mbadde nabo mbalabye neeyisa yaabwe emitima emibi Fulfiga byogera nga bichuka nga ndaba birengeje bikankanya amatu abantu edobozi ly'abantu togenze ku opposition wolo siri ku opposition njagala okwogera amazima abantu bategere kituufu ze njagala okula watofunanga ku kibuno togendanga ku poliisi teri buyambi kubanga beekyawa balya bubi basula bwiti balina musaala basula mu tendi mwakolera sex tendi n'ogiteekamu abasirikale 8 nga ayina emmundu ne beegatta bazadde obwana oli ayimba soprano no out ono bass bazale mwana ategeera atya oyagala kunga nti generation ene nto bagenda gikolera ki abaana bali ebweru w'eggwanga abaana betwita bali mu Saudi Arabia Oman luddawa babajjamu ensigo bafanga mbwa nenga bawo omusolo omuyitirivu kampani ziri wano abaana abo bandi badde bambasada b'eggwanga tebafiiriddwako abaana abaffe lwaki Uganda abaana abaffe bafune sente ntono oza Uganda okayetwalayo abaana abababba be bamu babba bano nga bakola wali office endala babba bano nga bakola wali office endala kubanga bali untouchable balina abako mu government balina abakulu mu first family balina obuyinza bungi buli omu afuga mulonkinga President Museveni nga mugenda kubeera naye oba mulonkinga muwoozi mulonkinga nga mukimanyi mugenda kuyimira naye eyo mulonkinga mwe ne mudduka ne muddusa family zammwe ffe ne muteekawo engembwa ne mututegaawo tufe ng'embizi naffe tuli baana b'abantu tujja kufa fine kubanga wano n'oyogera n'otayogera ofa tujja kufa good and well nena mumujja kufa nga tewali agenda dikungula njagala okutegeeza kigambo kino tunulya njagala nkubulire ffe mutwewala okukolagana naffe kuba tuline Museveni kuba tuli in touch naye atukubira tumulaba oli amanyi ojja mulopa amanyi ojja kutakola diru naawe kuba tobimanyi baagala bafeere bannabwe bagenda maofisi bwe bangwira tuli ne senior presidential advisor Fulfiga bobaito bakajja George yes era bagambye ayimiridde ku side y'abantu ndobozi ly'abantu wayimiridde watu watandise campaign kulaga nti abantu baagala change abantu baagala change mu ekiri mudobozi yes genda njaga twogere ku mukwano gwaffe gwafani tontama naawe yogere kwategera njogene kubaffe owaye yaliko ng'alikati ne muliko wadde obubadi ase nyabo gwabadde mukolo ng'abantu buli omu yeesunze okulya emmere omukolo ne guyiika Lwasa afa kinensi ayagala mukyala waka Lwasa ofa kinensi ku myaka gy'olina ayagala mukyala waka akoyo Lwasa asobola abakyala oba asobola omukazi ku nkula ye Katonda yamuwa akabalabeke bana embalabe yofa nayo embalabe yo ogenda gitunuza mukazi ki Lwasa ensofa na Lwasa olikomyawo okuswaza Masaka bakola bata Masaka bakola nayo nga kirabo boli kikolimo kye Masaka dansigo mazi ni eri gye mwagende ebuloba wamanya nti alina embalabe Lwasa wumula tewali ali kunenya buli kintu okikoze tewali agenda kunenya mumuleka afuna omukazi wadde yagamba yakuwa badde amukozesa eki waka obuwulunga bwo akolewo ki ewakawa wonu ku lwemitiyana akolewo ki abeerewo amufumbire Lwasa kola ekintu kimutunda amakonywa bia kanaawe gakuwa munno tunda makagemitiyana gakusumbwa onywe bia ofuna muzigo gule ufa na music omugagga nze muwadde amagezi gakuwa munno tunda makagemitiyana ogule ufa ofuna omuzigo tekemu ufa onywe bia ensoji ubeeko ofa kinesi bakutuma kikyoyagala ogenda nakyo lwaki ova mu bubaddi Lwasa ojja kukola akabaddi lumu ofe lwaki weebika weteke mu kesi tukusondere sente kano kafuukirawo akabaddi tiwalabye ebintu by'emikolo tole Lwasa nga yambadde bintu ki ebyokumukolo ebadde mukwano kendeeza amaalo walabeeko omukolo gwe batwalako eŋŋano zikola chapati yadagenda wasa musoga ate oseka ki
Waye ko mukolo kugenda kengano. Bidi ebintu babijje mu dduuka ne babitereza wali era ne batekako endowooza bwe gamba. Anti wuliriza. Walo kyaddeko. Sinnaba. Gezaako nnyonnyola beke ng'okyale wa mukazi wo. Otegere okukyala bwe kubeera. Ekyokubiri. Lwasa ateka kuba alina gwawunzika. Bw'aba tabanjibwa alina gwe yakubye ng'amuwunzikira mu style. Mu mbeera ya badiribada. Lwasa kyaliwo nga tayagala mulimbire. Lwaki munakuwalirako bakasemo kake kugambye oli ali ku mbadi era gwe yawunzise yamumaze dda bwe kuba kugwa yawedde. Lwasa ye muntu akeera kumata n'akola amawulire kati ogenda mubanja ddi takola makole tumulaye musajja wattu. It's okay. Buli kimu bakazi kye bakoze banene. Lwasa ava ku bakazi kubanga n'okwesobola teweesobola. Katonda yakuwa abaana weebaze Katonda genda okebeza abaana boolina kituufu babo maybe ojja nakusanga nga bamu bakusiba naye omwebiri akebeza abaana sente zayonoona akebezeemu abaana asooka akakasa abaana balina nti batuufu babe. After that Lwasa ave ku bakazi tebaliimu kalungi n'abakazi mwesonyiwe Lwasa tukoonewo nnyawo abakazi bano mwesonyiwe Lwasa ne bwe twogera olwaleero essimu zaffe bali muzikuba ko baagala namba ya Lwasa balowooza bajja kumubba naye Lwasa ajja kubabba. ababba ki Lwasa ajja kubakwabula ajja bafumita ompulidde ajja kubafumita bajja kumuwulira. Lwasa kyambe ojja kutya misumaali bamwita Lwasa mayinja. Aha ajja kubafumita oli bamwita Lwasa ki mayinja kati bajja kumuwulira. abeesunga mwe baana bawala abeesunga Lwasa abaza nti Lwasa alina ssente mwagala kumubba Lwasa ajja kubafiirako. Ojja keera ku makya nga omulambo gwa Lwasa gukuli kungulu okakkane muve ku Lwasa sajja mugenda mukutula omutima muve ku Lwasa awummule mirembe talina kyatakoze Lwasa temuna kye mumubanja bannayuganda buli komedi amukoze okugjako nga tosiima nze mma nkusiima mwannyinaze nze obinkoleranga olina engeri gyogera noyogeramu oluusi singa tulaga nti oli musajja waffe. Musajja wange nnyo kuba nange kyemmanyi mbadde betugenda kujjana omukati bayibuli egamba nti amazima gali kafuula ow'eddembe nakuse sirina nsonga ennimbya bantu tusaasire oba maybe tugambe Vanessa yafiiriddwa yabadde kigwe mulaba awenyera gw'osaasira ali mu kuseka basaasira bafiiriddwa abadde kinaawe n'omuvuga si muganda gw'osaasira akaaba wesibe kinio nga lumwaki ku lunaku lw'omukolo luliguluwa abantu ne bagabana ebintu we batyo ebibadde bigenda watuteko abankiikiridde batutte ani bire ebintu byabadde byadduka era byazzeeyo era kyamu ku bwongo olina damage watuteko naye mugenda kufiira mu bubadi bw'abantu temumanyi bantu bazannya comedy. Lwasa ayetaga kuwandiikibwa Lwasa atali muyimbi Lwasa ayetaga kuwandiikibwa mu Amalula family amawulire akola gaki oba wandiikibwe mu comedy store si comedian si muyimbi talina kikyo kyagenda that's life ye byayagala byebyo kubeera mu mawulire mu bakyala ye alina ensonga ze lwaki agabeeramu era aba alina kyayisaawo paatu mpa ye aba alina kyayisaawo era aba n'ensonga ze lwakyakiyisaawo. nga nva ku Lwasa mbuulira abakyala bano magine nti kijayina gye basigala nga bonna bawulira abakyala ba Uganda abasinga bali desperate because abawala abasinga anoonya wakusula busuzi kati ate bwafuna ng'onagenda namugulira emmere buli bawulira nti Lwasa munju teri mukazi amamanyi nfunye ennyumba naye abawala abasinga batambula n'empale batambula ne blouse wasuze tolaba abavubuka abasinga nga alonda ekkubo ne lyemmere ewuwe ngenda okangala tisati ze lyambala empale ze ne lyefumbiza ng'abadde awo kireerese talina waabeera atasobola lenti kyovola abawala basinga bapangisa 8 3 4 tebasobola lenti tebasobola kibali awo just like that kati bwafuna nti Lwasa alina amakayi osanga bbaga oli ali mu bba naye newebuza kirimu nga mubugoyegwe bupale bwa munda buki nga namulonda ekkubo tagenda nga gwempeteramu gwempunzikiramu kati wawulira Lwasa alina ennyumba abakazi abasinga bali despite nnyo tebalina wakusula kati ate Lwasa ajja nakugulira emmere kitegeeza ogenda kuba ejjinja limu ekinyonyi kimu ejjinja limu ebinyonyi bimeka kubanga ojja kufuna emmere ate ofune n'ew'okusula kye bamwagalako kyokka. Amannya gange nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings era ndowooza abantu
abazze batukubira bagenda olaba nga yenze yennyini bwe balaba mu video ate nze gwe balabye ku site yaabwe. Biodigester kirabise nti kati abantu batandise okukkiriza nti gwe mulembe oguliko. Kituufu. Kuba okusookera ddala omunnayuganda yali amanyi nti yaabo bokka abayina enzigi enfunda kwa tuze twogerako nga ddala olabira ddala ennyumba eri wano naye nga tetulina kabuyonjo we tugiteeka. Ku mulundi guno apartments zino zirabika nga zirina space nnene nnyo naye era nabo basazeewo okukozesa nkola eno. Basazeewo okukozesa nkola eno lwa nsonga olw'ebirungi n'emisomo gye tuzze tukola tusomesa abantu. Tutundire ekinnya mulundi guno engeri gye mukikozeemu. Leero ndaba mwawudde mu bibiri so ate bulijjo tubaye tulaba nga ye batadde tanka eno wabbali kwe muteeka amayinja. Okay, biodigester neri entono kuba kati ndaba mwasemba otulambulako nga tukola entono ey'abantu 40 eno y'abantu 100 gye tuzze okukola olwaleero. So ekigikozesa nti nno oluusi twawudde lwa nsonga bantu 100 kitegeeza amazzi mangi. Oluusi ky'ovalaba nti omuntu oli ankubira ne mugamba ogenda giteeka ku nyumba y'amaka, apartments, muzikiti, ekereziya. So oli wambuulira ki kwagenda ogiteeka nsobola determininga ne ngamba otuteekewo y'abantu 10, otuteekewo y'abantu 5 oba tuteekewo y'abantu 4. Soko otulambuliye ku migaso nannyini nyumba zino gyagenda ofuna mu biodigester eno gye mumukoledde. Kakati nannyini nyumba eno yeesiimye nnyo lwa nsonga nti eno biodigester era emigaso gyayo egigirimu gyagenda ofuna. Ekisooka tagenda keera olunaku agambe nti bannange septic yajjudde nti nno ajja aleeta ekimotoka ate kimuggyako ssente ng'olwedde yagizimba. So biodigester tegenda keera ku makya nti ejjudde. So nawe nkityo ogwo mugaso gwe gusinga kubanga eri gundi yaffe twagikolanga naye ate era still ng'ejja n'ekulya lwa nsonga nti ebeera etuuka n'ejjula so etuuka ng'esigala ekulya wadde nga ate wagiteekamu ssenteyo nnyingi. Ekyokulala nti beauty ye egenda vaayo eya compound nti nno pavers zigenda kuva eri engulu yonna gye mulengera paka eno amazzi era gagenda draininga gano ag'enkuba nga gagenda mu kaala akali ebbala awo nti nno beauty y'olujja egenda vaayo bulungi nnyo. Newe manjagala simbawo muddo kisoboka. N'oba oyagala simbawo muddo ogwo kubanga kati singa owa kamera waffe akulaga nti nno system ogira nti eri wansi fuuti 2. Kweno level kwe tuyimiridde. Wansi fuuti nga 2. So omuddo kakube guyina emirandira gitya guba gujja mmera. Yes. Bannange tetukolera bagagga bokka. Ate era tetusijja bayita baavu. Omuntu wa wansi omufuna mpola. Fenna gye tuggwa. Nange ndi mufuna mpola. So sikolera bantu sina kika kye ngamba mbu nno nkolera baneeno. Wabula buli omu nga bwozze bwe tukola ki bwe tukwata. Kati Alihira Holdings Uganda Limited tusangibwa Kamoocha Prince Charles Drive plot 45. Kamoocha we wali offices zaffe. Tuyina namba z'amasimu esooka ya Airtel 07017 66992 neya MTN 0789 224230. Abasinga batumanyira mu biodigester kuba bwe tuvudde nnyo mu kamera naye nga baklanti baffe abapya n'abakadde bagenze bakitegeera nti no ne general construction yenna mwetuli. Sula Motors tutunde emmotoka empya n'enkadde ate ku Sula Motors tugula emmotoka empya n'enkadde. Sula Motors esangibwa Kibe ku Salama Road osobola okujjawo n'ofuna emmotoka ku kibanja mpola. Sula Motors basobola okukuwa emmotoka nga tolina na descent singa mukwatagana ne mwogera nabo because Sula Motors weeri tepangisaawo eri wawe. Sula Motors oyinza okuyita ku 0701 8791 87 direct obera ku Sula Motors. Sula Motors ekigifuula ey'enjawulo mu kifo mwe kitegenda kusenguka tegenda gobwa. Katugwe muganda nga atunda emmotoka oyina emmotoka oyagala gula oba oyagala kutunda okola bata oba oyagala kola swap jangu ku Sula Motors ogule emmotoka y'ekiwoto kyo. Jangu ogende Sula Motors yennyini abeerawo tulinawo yanga bilionia upcoming bilionia Kamoga tulinawo Naku Masagazi tulinawo 10 minute George tulinawo Dalmat omuzungu ekyenjawo ekirungi kya Sula Motors bwe tukuguza emmotoka
tulina kabaka bwete tumala kola mmotoka tukuwe mmotoka nga teri mwaddako enyeenya kubanga bakasitoma baffe tubakwatanga baganda baffe olw'ensonga bano wetuli tetugenda kuvaawo ensonga tukuwe mmotoka nga tujesikanga nooga nti njizaayo enkyankyuseemu ate tugamba iyi jangu nga kikola bukozi so genda kusula motozi wali ekiwe kusalama road oba bakubire ku simu 0701879187 oba genda wola kebere ku motoka buli ezenjawulo emotoka ezikola emikolo ezikola tourism ezikola tour osobola kola company no gamba ate abawala njagala baba magezi jangu ogula ka motoka nga kano okakolemu business otekamu engatto otekamu engoye botuka bantu mbagaga n'oggulawo n'owanika ne bakebera osobola okugamba nti ngenda kuteekanga mu mmere yange lunch hour ovuga emmere noga ku somotozi waliwo abantu 5 kugundi waliwo 3 kugundi waliwo 2 ngayo business osobola kagwa n'okakolamu eno gundi ekyetuvuga uba naye nga tekeka kutambuza okatuusa ku mulimu ng'omwana akakola uba nga yeeyongerayo ng'olusuulako app ng'okola so n'olwekyo nkugamba naawe obeera onnyuka nga app esuulako abalimi osobola ogenda n'oganda nakatika musuule muno dawo kabiri weziri ebagitaani super custom taxi zizo BMW yakabi Jaguar weziri Nelly Benz kwegamba Mercedes Benz Mark II ino zonna emmotoka weziri viti buli kika kya mmotoka kyoyagala okuwulira wekiri kusula motozi genda kusula motozi ofune emmotoka y'ekyoto kyo enkuba yina etonnya tolemera wakato tugana kukola genda kusula motozi ofune ekyoto kyo Bugwe eriyo estate tutunda ettaka etaliiko nkana ate tugula ettaka osobola okuba ku 0705 03 5267 0705 03 5267 Bugwe eriyo estate osobola okutukubira ne tujja ne tugula ettaka ne tulirambula oba osobola otugamba nti njagala ettaka ku buli kibangirizi kyonna ku buli luguudo tukutinako ettaka Bugwe eriyo estate kitukakatako okufollowing ettaka eryo okumanya nti ettaka lino ddala liri safe nawe tuba tulikuguziza kitukakatako osigala nga tulikuuma oba oli bweru waggwanga oba oli wano wennyini jangu ogwa ettaka etaliiko nkayana ku kibanja mpola osobola otuwako ebitundutundu naye n'ogula ettaka kyabugagga gwe ettaka ng'oyita ku 0705 03 5267 jangu ogula ettaka mu Bugwe eriyo estate ettaka etaliiko nkayana ettaka ofune ewuwo obeereko ewuwo tutula ettaka lyonna ku bbeeyi yonna mpenga tayo ndabeko tutandikira ku bbeeyi yonna tutunda ettaka ku bbeeyi yonna ate mu kuteesa mu kukaanya so genda mu Bugwe eriyo estate ofune ettaka so Hampam Villas nene kwata Hampam Villas osobola okugula smart houses genda mu Hampam Villas ogula smart houses Hampam Villas esangibwa mu Arkwright osobola okugendayo n'olambula n'ofuna ennyumba smart houses Hampam Villas manje ogerako tukuguza smart houses kubanga tukuguza nnyumba ng'eriko security eriko amazzi eriko ebisaabe by'omupiira mulimu supermarket mulimu shopping malls byonna osobola okubeera mu Hampam Villas smart house nomala emyaka security gulugulu ekwatagana na am amasanyalaze amazzi standby generators bikwatagana na am kibuga kiteeketeeke kyekyenjawulo ekiri era abantu banjawulo environment gyowangalyamu na mwana wo gyagenda okukuliramu mu Hampam Villas yanjawulo kimatalinga omwana wo kumanya ni baana kibabeera nabo bazanya nabo bawangala nabo Arkwright Entebbe okuliko oluguudo lwe bataddeko oluli ku bypass express Entebbe ovako ovikala n'obwoti n'ogenda mu Hampam Villas ekyenjawulo ekiri mu Hampam Villas waliyo White House kutuulako ennyonyi ennyonyi egenda kubanga etulanga okwo Justin Kesi oba bbaawo muzungu oba bbaawo adagala genda Bulaaya alandinga wali era awo oviira n'ogenda so muveku ebyo nti nabagamba nti Uganda esinga Bulaaya beera mu Uganda mu Bulaaya esanga mu Hampam Villas ng'ogula smart houses osobola ogenda ku www.com n'obanoonyako n'oyogera nabo bosobola ogenda mu Arkwright mwennyini n'olambula n'olaba kye twogerako kyeki yes kale byebyo H&M restaurant wokka wosobola okufuna emmere n'olya emmere enteeketeeke oba n'okubisimu bakutuusaako emmere wonna wooli osobola ogenda ku lunch box ekabawa oba ku Ntebe Road kwennyini kuliko H&M restaurant era osobola okuba nga olina emikolo oyagala birthday cakes oyagala pizza buli Friday ogula pizza emu ofuna 2
cakes tuzikoleza emikolo egy'enjawulo ate ne aja abeera wennyini okuyimbira ku mukolo so genda ku H&M restaurant wali wajawuna mubiru ku H&M ofune akamere akalungi ofune n'omugaati ogwa kitooke bread.